kati omukulu amanyiddwa nga Basajja Mivule fenna tumumanyi bulungi nnyo bamutumya amanya mangi nnyo Lumbuye ayina ennya lye yamutuuma then Kaye yamuyita basajja biwempe Basajja Mivule ono munnange wetwogera essaawa zino twamuguddeko naye one of these days mu wiiki omanyi tukola muli agabadde mu wiiki onakona netugazingiramu ne tubatuusaako interviews ez'enjawulo Basajja Mivule ono twamuguddeko nga enjogera ye gyali ayogera etandise okukyuka jjukira yagamba yatunda embwa yagitunda akadde kamu n'ekitundu agitunda embwa eno n'agenda n'agula ente n'ezaala ente n'ezayita n'aweza ente n'aweza faamu y'ente naye bibiri ebyavaayo biraga muno faamu y'ente eyo teyali ye yali ya musajja amanyiddwa nka China. So what is the story? The story is Basajja Mivule has now turned guns atandise okukyusakyusa mu bigambo. Omuntu adde atukyusakyusa ebigambo wano e Kampala nga tumumanyi bulungi nnyo abadde omukulu amanyiddwa nga Latif Sebagala yavaayo n'agamba asuddewo kaadi ya Nuupu tagenda kwesimbawo ku bwa road mayor. Netugamba kale netugamba katulabe ka million ne bakiwe kadi ne bagiwa Nabila kyokka ddakiika y'emu twagenza okuwulira mu kufiirwa kwa mu kuziika Haji Nasser Ntege Sebagala n'agamba tagenda kukomawo Kawempe yesimbewo kyokka kadi ye Kawempe bagiwa omukulu amanyiddwa nga Segirinya Muhammad. Situgenda kulaba enjovu ebbiri ate nga zonna nsiraamu wezigenda okuba nga zirwanira. So Basajja Mivule naye still yatandise okuba nga akyusakyusa ebigambo byo okuvannyuma really incidence eyaliwo eyente mujijukira lunyo. So Basajja Mivule yavuddeyo n'agamba muno ku luno ayagala Bobi Wine amuyite batuule bakole ki bayogere amuwe amagezi how engeri gy'asobola okujja President Yoweri Kaguta Museveni mu bukulembeze bw'eggwanga naye n'agamba alina osooka omwetondera City Lawrence yagambye alina osooka omwetondera bw'amala omwetondera then amuyite batuule bwe batuula bayogere ne mubuuza Basajja Mivule do you think Bobi Wine essaawa zino waali ne experience yalina mu politics asobola okuba nga afuuka president w'eggwanga n'agamba my friend don't joke even that Museveni is not a joking subject. Bobi Wine is still very young mu political experience mu politics which means Bobi Wine still has to be in the parliament of the Republic of Uganda for 10 years ebisanja bibiri for bisanja 2 terms emyaka that is etaano gye myaka 10 ne mugamba but that is a long time. Bobi Wine by then ajja kwayingidde emyaka nga 45 kwa 5. Do you think atawa n'abatakaddiye nnyo nga tuwaga tukyuse gavumenti ng'abavubuka bagifuga n'agamba nedda Bobi Wine esaazi tasobola kuwangula Museveni unless nga mpise nanneetondera n'abavubuka bonna aba people power ne banneetondera bamala okunneetondera then ndyoka mbawo amagezi ne mubuuza do you think Bobi Wine's brothers okuli chairman Nyanzi ediyawe gwe bamye kaadi n'abasigadde banasobola okuwangula MP seats zino oba parliamentary seats n'agamba mmwe bwe Smith muve mu by'okusaaganamu kyekugambye kyotawulidde oba anyways kankutuuseko Basajja Mivule ng'akyusizza emmundu kati atandise okuba ng'akyusa ebigambo bye ng'abiryalya ng'asaba Bobi Wine amuyite bayogere but Lawrence olowooza Bobi Wine asobola okuyita Basajja Mivule politics buli kimu kisoboka Lawrence agambye politics wakisiru buli kimu kisoboka tomanya ayinza omuyita ne batula naye nze sirabayo chance yonna Bobi Wine nga naye nonno ajeewulira olawulwa ebintu yagamba ensonga ezitalina makulu engeri gyali muntu mukulu takola ki taziwa makulu. So kati simanyi oba Basajja Mivule y'omu kweza ensonga ezitalina makulu naye katusuubire nti nno ajja kuba ate beekwasaganya kati kansoke kuwe emboozi ya Basajja Mivule mu byewulirireko bye mbadde njogera ng'abyeyogerayo kennyininyini tukomewo ate tugende mu maaso namuli emanyi nnyo kyoyinza okukola kikimu kye nagambye just subscribe. Kati ebyo tebigaggawasa ggwanga emirimu otegera noboba osomye ennyo nga banka ngwira kizibu okuteeka waggulu emisaala gye batugaba gye batuwa mitono interest rate otegera ebeera waggulu kuba gye batulumirirwa otegera banka eyammwe ey'abannansi amagoba gabeera wansi kyova olaba nti wano abantu bangi nnyo nnyo bali mu Centenary Bank kubanga eri indigenasi yaffe eyawano amagoba gali wansi era n'ebintu bweba nga olemeddwa okusasula banka eri indigenasi ey'eggwanga eryo eyammwe ey'abannansi engeri gyekkwatamu ebeera ndala bano bajjanga bakozi ba ssente. So tutegeeza gavumenti tutegeeza palamenti ekiseera kituuse tubeere nga tusimba essira ku kutandika banka ezaffe tuwagire abantu nga bano hamu ayagala kukola banka tugenda kumuwagira n'obuwagizi bwaffe bonna tugenda kuleekaana nga bekisoboka tulabe nga tutandika ne banka ezaffe ate tuziwagire tukunge bannayuganda baziwagire kubanga ebyaffe bannayuganda tebatera kubiwagira bannayuganda bagamba muwagire ebintu ebyaffe ebiri indigenasi ebyaffe ebyawano batukwata bulungi otegera amagoba gajja kubeera wansi ensimbi zisigala wano ne zikola ebirala bano kati abaliwo sente zonna batwala ntwali. Basajja Mivule atwalabyeko ka video akamu interview byavuddeyo n'ogamba nti
oli mwetefutefu okuddamu okukola ne Bobi Wine singa ava ku bukulembeze bwa Nuupu ekintu ekyo olowooza kitegeeza ki? nga nabinnyonnyodde kye naffe bitegeeza twagala otunyonnyolamu anti enze neraba nga nze nsobola kiva mu kwekkiririzaamu ate ne Bobi Wine akimanyi ebyobufuzi mbimusinga akimanyi mbiruddemu era akimanyi mbitegeera okutegeera ntegeera ensonga nyingi nnyo nnyo Bobi Wine zakyetaaga okumala okuyiga ng'ali mu paalamenti eyo asooka abeerewoko emyaka nga 10 vulugu ali mu Nuupu nzisinza kubanga nze nkulembera kibiina ekyo n'abaamu tasobola kubanga mbimanyi byonna byonna twabiyitaayita mudda yatandika bitandika kati akola ensobi nnyingi ate nze zisobola kukola ate era naye munnauganda lwaki tukolagana naye naye munnauganda Bobi Wine munnauganda naye nze kyeŋŋamba nze nsobola okukolagana naye ng'ali wansi wange nga nze mukulembeze ekibiina kyonna kyali bwe tukwatagana ekibiina Nuupu kati etali yaffe bagikayanira Nuupu si yaffe ate naye si ye eriko bannyiniyo kati bwe mba ngenda kukwatagana naye ne tutondawo ekibiina nga nze mukulembeze nga ye mumyuka wange kubanga obuy'obufuzi tanatuuka ku levu ey'ebyobufuzi bye twetaaga okutwala eggwanga lino mu maaso akyayitaga okuyiga ebintu bingi ate ekyokubiri abamwetoolodde bato nnyo tebalina kye bamanyi nabo ensonga eyo nga ebyobulinga emyaka 20 olaba ke kaseera akatuufu okweyunga sayidi eri musobola okutereeza bw'olabanga ebintu byennyini nnyini bimubadde mulwanirira values nga booli nabo si bye baliko njagala kati mumbuulira amazima mwe mubeere b'amazima mu kye mulaba waliwo olutalo lwonna olugenda okugjako Museveni oba buli muntu kuyingira paalamenti kulya ssente mukimbuulire mubeere b'amazima kuyisaawo bulamu kakati basajja mufe bwagamba nti nange Museveni mpaayo emmotoka bonna bagenda mu paalamenti bagenda bawa emmotoka naye gwe tebaagala kyogerako naye tatunda nte ezimwa Museveni omusolo gwammwe gwe muwa ku masaati ago ge mugula kamera zimugula zonna ziriko omusolo amasaawa amasimu bona babagulira emmotoka nze bwe nga nti bannange nange bampe emmotoka olwo nze nziziza omusango otegera mu lisoninge ngaffe baprofesa bwe tulisoninga nabo sente struggle ejjawo Museveni mugimbulire ani agikola tewali buli muntu nagala kuyingira kansala paalamenti afune kyalya kati nze bwe ngamba ti bannange nange mpa omusolo bampe emmotoka nange ndifuge ogwo musango munene obadde musajja ayimiridde ku bazima ebbanga lyonna wadde nga abamu babadde nga bakuvuddeko olaba ke kaseera kanene akatuufu gwe naawe okubeera nga kekadogame nti mbitadde naye kabampeko kye bampa eggwanga linjeemu ndizire si kubaako kye bampa nze nagamba njagala kumpa emmotoka nsomese abantu okuva mu bwavu mutegeeze abantu nti emisomo gyonna gye mulaba mu Uganda basajja mivule yagitandika mu bisaawe by'omupiira eyo vision yange okutegeera kakati kyenjagala okugenda nakyo mu maaso kubanga gavumenti erina esente zetusolozaamu esobola okumpa sente nengula endokwa esobola okumpa sente nendeeta ente ezikamu amata amangi esobola okumpa sente nengenda South Africa nendeeta embuzi ezikamu amata kakati ne tukyusa obulamu bw'abantu